Mu kitundu ekiwedde tulabye emmundu Musajja Mukulu Museveni ze yafuna mu lutalo olw'Eruweero. Wabula mu kitundu kino tugenda kulaba ekika ky'emmundu ekyaleetera basajja ba Museveni okukaaba kata badduke ne mu lutalo. Ng'olutalo lw'Eruweero lwongedde okubeera nga lukaabwa, amagye ga gavumenti gaaleeta emmundu empya mu ddwaniro. Emmundu eno abakwatamundu aba NRA baagikazaako 14 era nga bye bimu ku by'okulwanyisa gavumenti ya UNRA bye yali erina abakwatamundu ba NRA bye baasaba okuba nti singa tebyaleetebwako mu lutalo. Emmundu eno eyogerwako yali ekuba buli kiramu ye KPV 14.5mm gun nga nkola ya mulasha ng'era kigambibwa nti emmundu eno yatandika okukozesebwa mu 1949. Nti wabula mu myaka gy'enkaaga emmundu eno yateekebwa ku mabbali nga tebakyagikozesa olw'okuba nti yali nnene nnyo ng'ezitowa. Wabula oluvannyuma baddamu okugyozaamu ne bagikola ng'ewewuka era ng'eno yakozesebwanga nnyo naddala mu kubeera ng'ekuba ennyonyi. Mu ggwanga lino erya Uganda, 14.5mm gun okusooka okujja wano baagireeta mu lutalo lw'Eruweero ng'abamagye ba North Korea be bajja nayo. Nga bano baaleetebwa amagye ga gavumenti okubeera nga batendeka abamagye ga UNRA. Emmundu eno bwe yasooka okukozesebwa mu 1982 yaleetera abakwatamundu ba NRA okubeera nga bagiyasimula bugolo. Era okulwanagana okwabeeranga mu nsiko yalekanga ebitooke byonna ebireese ku ttaka nga kino kyafuukira kizibu ddala abakwatamundu okubeera nga beekweka. Nti era essasi ly'emmundu eno bwe lyakwatanga ku muntu lyamulekanga limubesense ng'asigadde bufiififi bwokka. Omulundi gumu yuniti ya Musajja Mukulu Pecos Kuteesa baasalawo okubeera nga benganga amagye ga UNRA basobole okubeera nga babaggyako emmundu eyo mu kaweefube w'okulaba nga abalwanyi baabwe babazzaamu omutima omugumu nga bwe bakakasa nti yadde gavumenti erina emmundu eyo basobolera ddala okubenganga. Wabula okulwanagana kuno gye kwakomekerera nga tebitambudde bulungi eri abakwatamundu bano. Okulwanagana kuno kwali mu kitundu ekiyitibwa Kampomera mu disitulikiti y'Eruweero era nga yuniti ya Pecos Kuteesa gye yali aduumira baali baagala bawambe emmundu eno okuva ku magye ga gavumenti agaali gaduumirwawo olutoocola. Wabula kino tekyasoboka kubanga emmundu eno yali ewadde amagye ga gavumenti amaanyi nga basaggula buli kiramu. Nga ambush abalwanyi ba Musajja Mukulu Kuteesa gye baali bakoze mu kitundu eky'Ekampomera teyatambula bulungi. Nga baafiirwa abalwanyi baabwe abaali ab'amaanyi ate nga bawerako nga kwotadde n'okubeera nga balala baafuna ebisago. Nga bamu ku balwanyi baabwe be baafiirwa mwe mwali n'egwe baali bakazaako erya Double Kala ng'ono baamukuba essasi bwe yali ng'agezaako okwewalula okugenda ewaali emmundu eno. Kigambibwa nti Double Kala bwe baamala okumutta baamutemako omutwe ne gutwalibwa mu Kampala wakati mu magye ga gavumenti okubeera nga bacacanca nga balowooza nti Pecos Kuteesa gwe basse.